wange ebyokenda bikedde kunyeza maka g'omugenzi Aponye gamehe agasangibwa Lubowa mu division emakirisa abagabo ngombiri bwe guleetebwa nga zikunukiza okwera Samuel ombiri gwe guleetebwa plus ne kuyingiza omuweema wakati maziga n'ebiwobe kabadde kaseera kabuyinike abakubiriza evvannyuma ku mubiri gwe abasuubuzi ate bakola n'omugenzi gakulembeddwa mu Chris Kayijuka boogedde ku lugendo lwabwe n'omugenzi ndio yasembye okuba nabo to do whatever it takes for Apollo to have a befitting send-off. No money should come from his business. abasuubuzi okuva mu ggwanga lya South Sudan akulembeddwa mu Dr. Tony boogedde ku Aponye ng'omusajja omwesimbo era omukakamo. Aponye or Apollo is a humble man that I have ever known among the business communities that I have known all over the world. Ko saa 10 mwateekeddwa ekitambiro kya misa nga kyetabiddwamu abakungu okubaddambika Sipiika Thomas Tayibwa, minisita y'amateeka Norbert Mao n'abakungu bazabala bangi. Kukulembeddwa Father Benedict mubangizi ng'agenda okufa kwa gavumenti embeera eba yakibwatukira. Let us feel sincerely sorry and ask God to forgive us our very many sins, and so as to celebrate this mystery with worthy hearts. Ono wasabidde abakungu baze okweteekateeka nga badde eri Katonda. Nitwe n'okweshabira kugira ngu omu mwanya murungi ogwalimu nitwe twije kumushangayo. Asiba muleka okusigala obumo n'okukola omugezi yabadde akola. How ready are you? How prepared are you? Mweteekateekire muta banzolera misho. Halodi byamukisha kulaba mulekwa ategeeza abakungu bazinga omugezi balese abaana 12. The biological children are 12. So I believe as we go on, the biological will have their own speech specifically. Yebaziza bonna abatabaddukiddwa okuva ddala ku lwokuno kubera baviwa ku kitaabwe okutuusa kati. Morning of Thursday, headed by the Deputy Speaker. Thank you for doing a good job, and thank you for comforting us at that moment. Ono agumiza abasuubuzi omugenzi babadde akola nabo nti bakulira mu kutwala omukulu gwa kitaabwe mu maaso. And we are so much with courage that we shall fit in these shoes. We are not worried at all. We are strong. Yenna munyigamehe ayogedde ku lwendo lw'ebulamu nebba okuviira ddala mu kulwenda 78 ayogedde ku bbanga abadde omusajja ajjudde okwagala omwesigwa ate ayagala Katonda. Konka abantu baruhangamwe nshashire y'omu magara ganje g'omunsi omushaija wanje yatakansibulagaho omushaija wanje akatakandaza gaheru tuliira amaragaragara. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.